oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Tukwaniza nnyo ku BOCAT TV walakwera mpozinga ate otulaba subscribinga, after subscribing sharinga, omala okusharinga ate oleke comments. Kati dino olunaku olwaleero, this is a new rebranded love dose. Eno love dose empya nze SULA SSENYONGA ate ne mwana mwala Mina Heights. Mina Heights, yeah. Buza kubantu. Abalungi ku BOCAT TV #1 YouTube channel ze wenjeyitira Mina Heights ababuuzaako bannange muli mutya mikwano muli mutya abalungi mwena mweneyo. I love you all. Onyumidde kiviiri Agakatona sente zange wenziteeka ndabawo ono si aziteekamu mulala nnyo tompayiriza yaga mwana yagala sente zange wenziteeka ndabawo sagala kummanyiira mu mukyatekamu ssente abantu. Tulina issue. Issue eri bweti abatulaba twetaaga amagezi gammwe osobola okukomentinga awo naawe n'obaako kyoteesa. Issue eri bweti omusajja alina mukyala we n'omwami omu. Omusajja alina omukyala we n'omwana omu. Okitegedde? Tadde manyi nti omusajja alina omwami we. Kakati ensonga eri bweti abantu bano omukyala akola mu restaurant. Omukyala akola mu restaurant. Akaana kasoma kabeera ku ssomero, omwami naye akeera n'agenda ne yeeyiya nga gy'akola mu garage. Kitegeera kakati omwami oyo waba akola mu garage eyo atuuka ekiseera alaba omukyala olwedda akola mu woteeri. Tewakyaliwo issue ya kuleka sente z'akameeza. Yeebuuza akameeza kaaki? Mpulira. The kameeza is for what? First of all, omukyala akola mu woteeri, kitegeeza ekyemisana n'ekyeggulo kale ne bwaba akomyewo nga talidde ekyaggulo asobola okujja nga aliddeyo awo bakita kisalabudde kakyayika kawungeeza. Kakati omwami agamba ye tagenda kuwa kasente kaki kakameeza. Omukyala agamba nti olina okulekawo sente z'akameeza even if nti nkola mu woteeri bwe kiri naye ate ezaaka zirina okubeerawo. Omusajja ye agamba tewali mu makulu gaazo. Neba naye mutuvuga speed. Kati mazima ddala bwe bawakera n'ompasa mukazi watunze mmanyi gye ntetenkanyiza oba ntunda mmere oba ntunda amasowaani oba ntunda ki mu katale kyonna. Lwaki olingiriza enfuna yange nti gwe akameeza okejjeeko obuvunaanyizibwa bw'omusajja tebulina kuggwawo ng'omukazi alina kyakola however much nfumba mmere gye ntunda. Ndekanjiyo olw'olumu emanja gadde ogireeta tokitunuulira nti kyatteeka kinkakatako okubanga ngikomyawo ewaka simala ne ndabirira emmere ewaka teekawo ez'akameeza zikole ebyazo. Nti oleete emmere ewaka. Kyali nga kyategeeza okola mu woteeri. Kitegeeza lanchi ogirya ku woteeri. Sapa nayo kyaddaaki osobola okuvayo ng'ogirya kuba bino bya kafyu naye era olwo mukyala yalinga akola mu ssaawa 4. Kitegeeza n'ekyeggulu akiryawa eri. Kati eyandibaddewo ng'eyetaaga Ezokukameeza yandibadde mwana ono asoma naye taata ye agamba basobola omuleetera ekiberenge nga bakyetise ku mugongo. Ekiberenge mujooga kwegamba omwana gw'otwala n'omwana w'alingambye ne mu parkingira nga n'enjireeta. Actually nakyo kisoboka. Kwegamba obuvunaanyizibwa bw'omusajja buli ludda kati wembanga nsobola omusajja kasasule ennyumba ez'akameeza ziveewo manyi nti yo budget y'akameeza evuddewo we are saving. Let me save my money. Tolingiriza nnyo yange ku mulimu gwange nti gyenjoliya. No, woba obadde olina okumpa akameeza buli lunaku omutwalo gumu. Togamba mbu complete togenda kumpa. Kale afazaali kendeeza kogambe engeri gye tutasiba waka tofumba mmere waka tetulinawo famire bantu balala. Twala 5 nze manyi nyinza okuba byenfumba ku mulimu si bye njagala okulya. 5 zaaki? Kumbeeramu. Lwaki ofumbira abantu gwe by'otayagala kulya? Kumbeeramu ng'omukyala. Olina ofumbira abantu bo ebintu byagala okulya. Si buli kasi nyinza okuba nfumba mmere local food ng'olwolumu njagadde ndye ku kipizza njagadde ndye ku KFC. Ez'akameeza zino omanyi omugaso gwazo? Nze mmanyi wenzitetenkanya kulya na kubaako kenkyereka ez'akameeza omanyi omugaso gwazo? Ngumanyi. Mugaso ki? Kubeera nga mbeezaawo waka mu mbeera y'ebyokulya n'obuntuntu obutonotono obwo. Sizo za kulya pizza eri. Bwe manja gadde girya nja kugirya ku z'akameeza kubanga amansi osobola ositula 10 buli lunaku. Weziwera omutwalo osobola olyako pizza. Amina. Tulabire ddala nga abakazi muzimbye amagoloofa mu basajja. Bwongo bwange. Mu basajja. Omulala emulemu okuzimba nga bamulekera mitwalo 3 olunaku naye nga zonna baliyandye. Bwe manyina amagezi agasobola okuterekako 5 oba omutwalo. How is it a problem? Ate nze ennyumba oginyanjulira nti wazimbye.
bwe kiba kyetaagisiza nsobola ogikwanjulira kisinzira enkolagana gye tulina wakati waffe bwe tuba tukwatagana bulungi nsobola okukwanjula naye kugamba munange nno manyi nasevingayo obukadde bwange butaano bubuno njagala funayo ka ploti abasajja abamu kibanyiiza abalala kibasanyusa kati wemanga nkulaba nga tekikusanyusa nga nange ntandika okukweka kati Amina gwe oteesa otya nze mbadde nteesa bwe nti abalabi mwenna omwami yonna yonna gy'oli gye buva ne gye bulidda obuvunaanyizibwa obw'omwami bubeerewo yensonga lwaki abasajja abamu bakazi bamwe batandika okubayisaamu amaaso tagaanye obuvunaanyizibwa obwo nti kubaawo ebirala byonna abikola naye Ezokukameeza alaba tezikyalina makulu because omukyala akola mu restaurant kitegeeza buli kimu kiggwera eyo nedda papa asobola osaavinga abantu emmere natafuna kyaggulu nedda boss si bwe kiri oyina okuteekawo Ezokukameeza kitwale nti mukazi wo takola mu restaurant kyoba wejjamu eyo mentality gyoba wejjamu kitwale nti si gyakola olwaki oliyingirizaayo muvuga ne kapikipiki ne mutwala nze kenyini nze muleka wali ku restaurant amabigogo nze muvuga ne mutwalayo ne mudropinga ku restaurant wenyini pa kati nkuseseeyo kimu omukyala oyinza okuba omudropinga buli lunaku naye ng'olumu tayagala omudropinga okimanyi nga talina kibi kyagenda kola naye nga just ayagala abeere bibye sente za transport anti bamuwa ku restaurant it is okay bwangamba dropping yes naye kakati ye yenyini yangamba ntwala konsule kanze ne bembera nga mpapirya bwe nti angamba owaye nindako bimanya byamwe yabakyala nindako tondeka n'omutwala n'omudropinga nze nteesa bwe nti era ng'ekiteeso kyange kye kino omwami yenna buvunaanyizibwabwo sinsi yeggwe mutwe omukulu ewaka wuliriza katono nnyo SULA omwami alekengawo essente ezo kale asobola okukendeezamukko tubeere bantu balamu ffenna tubeere nga kiri feya omukyala bakulekere kale 15,000 omanye nti just in case mutuufu mulimu obuntu ewaka obubeera nga tebuliiwo nga naye sigenda kukakusaba buli lunaku ku ssente ez'obeera ompadde ezo kinkakatako sabuni waba taliiwo n'omusanga nga waali naye nga sizikusabye kinkakatako omunyo we guba guweddewo ekibiriti tewali amasannyalaze gaweddeko agayaka era nkukubira essimu nkugambe tuli mu nzikiza nedda mukazi kyagula yaka oba tomuwa Kameeza tajja mugula teriyo omukazi agula yaka tewali omukazi agula yaka yoyo omukazi omuwulu nga tayina era oba oli awo aba alina boyfriend we era asobola omukiranga halo baby yakaweddeko naye nga si kyatteeka lwalumu ayinza okuba nga ali sitaaka naye nga si kya buli lunaku mina kati nze kankubulira omukazi yenna kakola ebirala Akameeza akaveeko sereza Akameeza kati nakaki agatabeeramu Kameeza bannange mwagala kunono omwana akoma ali mu ssomero akomawo lwaggulo bakaki oba kakiteekawo omwana akomawo lwaggulo kale kateekewo nswale nkugambe kaleke naye ng'okataddewo omwana wakukyale n'omwana bamusasulira emmere ku ssomero bamusasulira emmere ku ssomero kugamba omwana gw'osinga ofaako nze yamuzala tonfuddeeko kyenjagala kalekeewo omwana ffena tukolerera baana Akameeza ko kabeerewo bannaye tetuwaba bantu saagala mutuvuge sipiidi yes nze siwakanya Kameeza Kameeza bigeya bannange mina siwakanya Kameeza kabeerewo ku bakyala bano abakola emirimu emirala naye omukyala akola mu restaurant there is no need of Kameeza kati simba wakati awo there is no need of Kameeza unless ng'ogamba kuba kati already mba munyuka onyuka wali n'ekyokulya mugenda kutandika otubalimba emirimu gye tukola mukazi watunkola mu Woteeri nkugambe munnange ennyimba ngoye mu kibuga ze ntunda anti togenda kumpa za Kameeza ate era bw'onoba oyimba ngoye ate ononsaba ssente z'engoye naye oli musajja kika kyatunulira Akameeza n'okanyingiriza nnyo buli kimu bw'ogamba nti omulimu gw'okola omuntu alya ku mulimu gwe mina tosobola kuŋŋamba nti okola mu lufula nga nze katugeze ndi musajja nkola mu lufula buli lunaku mulye ennyama mugikyuseko mugirye nga yaboyiro mugirye nga nsiike mulye ebyenda mulye ebigere okitegera omanya nti ne famire naye ekola ki obulamu leka butambule totunulira bizinensi gyenkola totunulira nfuna mmeka kati wema nakoledde mulosi nga tewampadde za waka ate ne bizinensi egenda kunnema okubala kubanga ngiyingizaamu ebyewaka ate nga tebyandibaddemu ewaka leka wabeere waka n'ebyomulimu bibeere bya mulimu temutumalaako mirembe banaye basajja mmwe kubeera mpozi nga mubeerayo mutula bulungi nnyo SULA SSENYONGA ne Mina Height twagala ndowooza yammwe awo mu comment section omukyajja ono akubuulidde embeera ye mukyala we akola mu restaurant kituufu Akameeza akalekewo oba takalekaawo oteesa otya gwali eyo njagala okubuuza ku Shira Love ogamba otya mbuuza ku Shira ne mbuuza ku Nsereko Habib
Amos Mukisa mwenna mwala okwera mpozi nga mubeerayo nga mutambuza videos zaffe ate n'okwera mpozi nga muziraba. Nabbanja Olivia n'abalala mwenna abatwagala okwera nga musubscribinga ate nga musharinga video. Kera mu comment section tubulire akameeza omusajja ono akalekewo nga tomukyala akola mu restaurant for what? Nze kitwale nini musajja nkola mu lufura. Lwaki abantu bange bali amaluma? Lwaki bali ebijanjalo n'omunyeebwa kye wandigambye. Naye nga n'ennyama terina tutta. Twagala tulieko ku kirala. Akakoko tukasale tuli ku kinyeebwa tukyagadde ekyennyanja weekiri tetujja ffiira ku bbala limu. Nedda kati mina tumalirize. Bintu bya kukyusa akameeza kalina okubeerawo nze mmanyi engeri gye ngenda okukatetenganyaamu. Awamu kabeerewo. Ne ku muntu kati ng'ono akola mu restaurant tewali kameeza. Talina bizibu birala buli kimu ogenda kimumalira tukiteesaako. Ebizibu ebirala mbikola. Onabikola tebisobola kuggwa ogenda kungulira Niko ngulira obuleega ompeeza envidio ompeeza enjala ompeeza makeup. Sajja bagenda wali eri mu wino ne bayumbulula zinnika buka ne bazireetera bati. Lwaki ongulira Nika paja manga nze njagala bubikini. Tolaba mugenda kukola ensobi bannange. Twebereremu akameeza kalina obbeerawo kale tukawe percentage. Bweba yandibadde 80% kale nekawo 50. Manye nti akameeza zino sente zibandekedde kubanga emmere weeri sigenda gigula kagenda kukola ebirala. Yes. Anyway, tetujja kubeera mpozi nga tetusukka wano eno tubagamba bali kubeera mpozi nga muri BOCAT TV program Love Dose eriri branded kati. Empya nkyusemu ennongooseemu wane n'okka. Temuvaawo. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV